Happy birthday Amal Musuza ng'ono amanyikiddwa nga Amal Musuza Malaika era ng'ono mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula kw'otadde ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Edlisa Musuza era ng'olunaku olwaleero awezezza emyaka 62 butyanga azaalibwa oba butyanga aleetebwa mu nsi eno oba mu bulamu bw'ensi eno. Tujjukira nti nno omwana ono gw'olaba mu bifaananyi awo olunaku olwaleero nga tanajaganya myaka gye 62 egy'obulamu bwe. Yazaalibwa mu mwaka gwa 2014 era ono nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa December 2014 nga yazaalibwa eri omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula ne omwami amanyiddwa nga Edlisa Musuza famously known as Eddie Kenzo. Omwana ono we yazaalibwa mu mwaka gwa 2004 ebiseera bye balina omukwano mungi nnyo wakati wa taata we ne mama we era nga bano baali babeera bombi mu maka gaabwe Ssegukunga n'asooka kubeera Makindye Salama Road Munyonyo era nga munnange baava bagenda okuzaala omwana ono amaze okuba nga Eddie Kenzo amaze okuba nga agula ennyumba ennungi ennyo ab'amaka amalungi ennyo wali ku kasozi Ssebukungu. Naye tugendedde okubanga omukyalo ono Amal Musuza aweza emyaka 62 nga maama we ne taata we tebakyabeera bombi nga abakulu bano baayawukana dda era nga baayawukana emyaka nga 2 emabega ku 3 era nga embaga yasinga okuba oba okwanja okwasinga okukankanya Uganda okwali wakati wa Dr. Hamza Ssebunya ne Rema Namakula okwayongera ddala okufulaga oba gwe gwali omusumaali ogusembayo okulaga muno Edlisa Musuza taata wa Amal Musuza ne Rema Namakula tebakyali bombi era nga munnange olunaku olwaleero ku birthday ye abazadde bombi bavudde okulaba munno bayozayoza omwana waabwe okuba nga atuuka ku kkula lino erya birthday era nga tugenda kuba tutandikako ne birthday message evudde eri maama we era nga ono munnange mu kusookera ddala okupostinga yapostinze ku ssaawa nga 21 mabega nga yagambye Amal at 6 n'ateekawo butterfly n'agamba I am more than proud to be your mother, may Allah protect and guide you always my love. Mukama Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akukuuma ate nga akugaidinga oba nga akulaga ekkubo omukwano wange asinga. N'amala n'ateekayo photoshoot gyemaze okuba nga bakuba mu bifaananyi ebyo nga wobiraba era yagambye Amal at 6 n'ateekawo butterfly n'agambye mashallah eye candy kitegedde amanyi kandi muzaagala nnyo n'ateekawo n'abalala bakoze ku outfit eno naye nga gwe nga olaba ebifaananyi ebyo outfit eno ebifaananyi nga tandike neyabikubye ababikubye bayita aba dynamic wedding photography ate nga tebakomyeko koka ayamwambazizza yadde bamuyita Fatuma Ash yabadde ku ngoye z'omwana muwala ono Amal ate ne okubanga era Fatuma Ash yayambaza Rema engoye zo nga wozaba nga yayambadde ka grey ne white era nga n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya yabadde naye ayambadde ka red nga mulimu ne ka grey akatonotono era ne ka pink emabega mu bifaananyi nga wobiraba ne balloon za white era nga muna Case Divo Collections yabadde yayambaza omwami amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya nga bw'olaba ebifaananyi ebyo naye nga munnange photoshoot eno bagikubidde wali mu maka gaabwe gesijja kubanga njatuukiriza we babeera naye nga gwe atulaba gw'omukulu ono w'omwana amanyiddwa nga Amal Musuza Malaika ngeri Malaika mama we yali muteekako era nga munnange banyumiddwa nnyo ye Eddie Kenzo omukulu Edlisa Musuza ne yavuddeyo n'abeera nga alina obubaka bw'asindikira muwala we ono amanyiddwa nga Amal. Mujjukire muno luli yawandiika ebbaluwa mu mwaka gwa 2019 ebiseera ebyo nga takyasobola kuba nga alaba ku muwala we era yawandiika ebbaluwa eyayireetera abantu abasinga okuba nga bakaaba amaziga okuba muno baali bamaze okuba nga bamugaana okuba nga alaba ku muwala we wadde nnono naye nga munnange era Eddie Kenzo ataddewo wali n'agamba happiest 6th my lovely much love from papa at Amal Musuza. Akafaananyi ako akakoze nga atunuulidde ekifaananyi kya muwala we amanyiddwa nga Amal Musuza ekinonono nga kiri mu ofiisi ze ezisangibwa wali ku Big Talent Africa wa Big Talent Uganda wali Salama Road Munyonyo era nga wakatadde namana natekayo ne kaposta akokubiri nga kaliko #6 n'obutima obwalaavu era nga kino kyekimu ku bifaananyi Rema era byapostinze olunaku olw'eggulo ekiro. So birthday twagala ogamba birthday eri omukyalo
mukyala ono oba omwana oba muyite omwana omuto amanyiddwa nga Amal Musuuza Malaika, era nga munnange ono wenjogerera alina following ku Facebook ya mitwalo 15 n'ekitundu, era nga munnange kyokka wabula nga tuvuddeyo eyo ey'omu ku abo bambasada b'ekika ky'amata ekimanyiddwa ng'ekya Jesse, era nga munnange ebyo byonna ku baana ba serebu ab'enjawulo be twagala okuba nga tutunuulira nga tuteekako focus, naye nga mujjukire muno Eddie Kenzo alina abaana babiri, omukulu amanyiddwa nga Maya Musuuza n'omuntu amanyiddwa nga Amal Musuuza, naye nga munnange gabadde masanyu nnyo wali ate mu maka g'Abasebunya nga bajaganya birthday ya muwala waabwe oba muwala wa Kenzo amanyiddwa nga Amal Musuuza. Kyenjagala okugamba muno gwe atuwuliriza oba atulaba ku Celeb Jazz, ebintu bino munnange naawe osobola okuba nga obikolera, nga twagala okugamba kuzza amazaalibwa n'olunaku lw'eggulo omukyala amanyiddwa nga Ellen Lukoma naye yazadde omwana, era nga bamutumye Ak, era nga munnange yamuzaalidde eyali manager we. So webito ebiri tankusiibulire wano oyongere okuba nga olaba ebifaananyi bino, naye gwe ayagadde okuba nga otwegatako mu ngeri enjawulo genda mu kabokisi kaffe oba ku nnamba zirabawo wansi, tujja kuba tukutuusako amawulire amalala mangi nnyo. Amanya nze King Smith nkubanga tusaako birthday party y'omukyala amanyiddwa nga Amal Musuuza, naye nga ye Rema byekoze byonna ayongedde okuba nga alumya omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuuza. Simanyi gye binaggwera naye nga okulumyako kubadde kungi nnyo nga yemulaba ebifaananyi eyo we bigenda ate mu maaso, naye nga twagala okuba nga tukola ki nga tugezaako okunakuwalira muno omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuuza, ate munnange tunaagamba ki, naye ng'embeera bwetyo weekoze ki wali nga bajagazinya oba nga they are celebrating Amal Musuuza's 6th birthday mu mbeera ey'enjawulo. So twagala obebaza mwenna temwerabiramu nakutuusako amawulire gano oba shena bagiwagira bayita aba King Montage Studios, nga olaba kasukoola we kayita wansi beekwata tosobola okuba muno munnange naawe obakola ki obeera nga ote obawagira naffe abeere nga basobola okuba nga bakola ki nga batowagira mu mbeera zonna ewamu. So kale kambasiibulire wano musiibe bulungi, mweraba olw'okuba nti nno akaddeko kagenze mwana amanyiddwa nga Amal Musuuza, naye nga taata we Ssebunya taata muto abaddewo nnyo Samuza Doctor abaddewo nnyo ne Rema ne the Four Sisters abaddewo ne Maya abaddewo okulaba munno ate ekintu kino bakikwasaganya bulungi nnyo. So embeera bwetyo bweri, kale tubwagaliza okusula obulungi, musibe bulungi, mweraba.